Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kira wano. Tetimu simu wano tabe okulu ono. Namuko obuzibu. Tumuyambeko tulabe. Yogera ko nnyo yogera ne Katongole omutongole. Ne Katongole mutongole. Jongezeeko naawe. Jongezizaako awo wekoma. Kati oliwa? Kati ndi wano Makerere Kikoni. Makerere Kikoni. Esewo. Wabangambye oyagala kuzuula mukazi wo Mama Pius yakoze eki? Mwembeera y'entategeera twakyali tusobagana mukaawo. Tubanga tetulikwatagana okumala ebbanga lya myaka sigenda myaka 6. Myaka 6 nga temukwatagana? Nga tetulikwatagana. Naye ng'omulinamu n'abaana? Abaana 4. Banaye abaana nga bangi nnyo. Ate nga mbadde mulina wano naye nga ndaba alinamu embeera gye ndi kulaba nga sintereeku naye njagala nzuule wali owa bodaboda gwe ntira okulaba mu ssimu ye buli kaseera. Nga essimu ye erimu bodaboda? Nga amukubira ne babeerako ne meeting gye bakwatagana naye nga amuyamba ki ng'ate si yamuleetera ebintu. Oba omukazi wamwendako naawe manyi abakazi bakyuka mubenzeeko. Omuntu muludde naye 98 namujja ki? Tomwendangako? Sinaamuko mbeera yonna toba nali nimbunze ni musajja munno mbuulira amazima takwatirangako mu nsobi na kikazi kirala kyonna. Mabega yalimoko jasinga nali mulese ejjija n'ezijeno naye nga ntira omusingana n'abantu abalina obupiira bwa likondo muzinga singana mukeesi. Nga gw'omusanga ye takusangangako? Nemubuuza buno obuntu kujja butya mu keesi n'angamba abo abaasatu babadde bayita wano ne babutugabira ne mbuteeka mu keesi. Nenkumaawo kati bwe naliddayo wiiki endala ey'okubiri ku wiikendi yalina akabbala ke yali akolamu nga ka anti we nemusinganiza nga alina omusajja amutuddeko ku bisanzekere ng'amuleze olwoddi 99 nemugjayo ejjinja nemuleeta ne Kampala kati mulina eno naye bwe yatuuka eno kati ntandise okusuubiramu nti babiri bye nalabanga eri ayinza okuba katisaayo byatandise okukola. Kati alabika abuukidde owa bodaboda. Nesaawe nalina si oyo yekka n'abalala kati alina bizinesi z'abaninga naye nga tosobola nakutegeera oba alwaniga bizinesi. Kitegeeza mukazi wo alabika alimu embaligabaliga. Kati mbaze ndowooza nti kiyinza okubaamu oba waakawo wambwa omanyi nawe oyinza okuba oli awo weewaana omukazi omulinamu abaana bana naye nga tolina waaka. Ebyawaka kyo kibeerawo naye nga nze waka mbaze ntaafuza. Tolina waaka kyali wange owaakawo wati. Toyinza kuweza baana banange omuntu ogamba talina waaka. Ebbanga lye mbadde muleseemu eryo lireese embeera eyo nga twakyankalanamu nemala emyaka 3 nga nebakaze. Nga naye yeebaka yekka naye weebaka wekka. Emyaka nga nze nsula mu mirimu zange gye nkola naye nga ziri kumpi ne wetuweene enyumba yeebakamu nga bwe kimu mba nkiraba n'emisana tumiitinga. Emyaka 3 nga tukwatagana naye. Nga tewali kawolongojjo myaka 3? Tewali nga tewali. Kati nga gw'osuubira myaka 3 sebo omukazi anaabeerawo nga tewali yadde abala olupapulo olumu bwe ruti peegi emu yokka bwe yetiddala. Mbeera ye yali ekikuze nga tuyinza okuleetamu obutabanguko kuzinga n'ogenda tuyinza okufunamu obuzibu n'ensooka amutamuko katono kati mu mbeera eyo okukyuka nasooka kwebyo essaawa emu byalimu. Kati kiki ky'oyagala tukole? Badde njagala kutegeera owa booda ono akola mulimu ki? Oyagala kulaba oba owa booda yamutwazaganya? Owa booda ono kuba juzi twaliko ne miitingi ne n'angamba owa booda mutuma bintu ono gwe wangambye gwe bayita misaaki? Nedda oyo misaaki ate musanji wange oyo muganda yatwala mutowe gwe bayita Roni. Naye nga ye mwana mu simu yawandikamu Michael booda mu simu ye. Yateekamu Michael? Yateekamu Michael kati nze bwe yakuba essimu naye nga bangereeta erinnya eryo linateeko ono erinnya lye lyerino naye nga muli ye. Kati omukyalo ono abeera wuwe waka wennyini? Awe ali waka naye nsuubira nti tali ku leediyo n'essaana ali waka. Essaawa eno gye mulimu ebitabo obala? Tewali nkugambye era juzi we twali mu miitingi n'angamba kati nga bamaze okutuula tuteesiza ngamba mudde. Omukyalo obeera naye waka naye tobala yadde olupapulo olumu bwe ruti yadde ka half page. Taata wange kyendiko nzakimanyi kyendiko olaba bugingo we kiranze bugingo yagenda okutabuka n'ebyo ebintu nga bitandika kati olwokuba yalina ssente n'akola ekikyo ne kikwatayo maamu naye nga bugingo eyatabukira nga nze kyange kyasiraalasira nadda.
kati obeerawo otya omukazi ng'omulaba awaka waali naye tewali era ennaku gyendimu yeeyo kati juze twali mu meeting ne batugamba muddeyo mukwatagane kati we nazzeeyo okuyingira ku kisenge n'antuuza wansi n'agamba kati gwewe bake wansi ze ne bake wano waggulu tonkuteeko kababeka bamutaganjuladde omukyala takyakulabamu waaka yadde sikutunuulira nange naye bajja kusuula ani kubooko baka n'oyo musangi wange naye mulowoozamuko naye ntyala ewange bangambanga bwe ntasobola kukola birimu zikuleeta bintu byawaka bye biri kuleeta omukyala n'akola neŋŋamba ekyo si kyekintu singa nga badde nga nabikola nga bwekyo kwemabega tiyandibaddewo okuzaala abaana bana atijjaga okuzuula naye nga nkyo nkimanyi nti gayinza okubaawo embeera eta alina olubuto ensensi nga ntomanya buyinza okubaamu kuba engeri gyeyombyayombya nebuuza omuntu ono kiki oli ku kizibu nange mpulira n'ebyenda binneetokose gambye nze maze ddene era najjako eyo nga nkunoonya naye nga ndaba weetuuse nga ndi ku kisenge kwe osula wansi ku buliri bwe ekitanda kyo kyeweegulira era kadye yanzese wansi n'agamba osulaawo enaku mukaaga okosembere wendi kati tosobola kusemberayo mukaaga teziwoddeeyo kyogamba tosobola yadde okusooba eri wadde kusoba era woosoobera nga amateeka gakuluma owaayi ne bw'osooba ku munaana ogw'ekiro n'osooba nga kakapa kyogamba akuwulira tosobola kuba ngenda omulaba nga n'ekiro ngenda okuba tuzibyewo ng'alina amasimu olusi gayogeraganya ku simu gwe beera mukakkamu nze yena kkubira mukazi mukazi tomukubira amaka gajja kusasika ngeri gye twatudde mu gundi tomukubira beerako tulabe kazisewo muko sebo muko gye bali kale sebo n'ogamba ki ndi omulungi n'obasagamba olunyankole ombulire muzeeyi ombulire oyagala njogera olunyankole nonga njogera oluganda ndi luganda lumanyi nnyo okusinga ku lunyankole kati nalulabira njogere luganda yesebo nange oluganda sirumanyi bulungi anti nze ndi brother wa Justin omumanyi Justin mama Pius yesebo yomumanyi yabadde aŋŋambamu awo naŋŋamba biki mbu ayagala tutandika okupulaninga omanyi waliwo kaporoti ke yabadde mupangere eno ke yaguze ne kati ayagala kolabe tugende okole ki tuyambeko tukamalirize tutandika okazimba naye aŋŋambye ebintu byakyama kati simanyi woliwa nja kukubira nkubulye kuba tindiko meeting katono kati soko veko meeting katono mpa mu dakika 5 zokka kyenkugamba kikulu nja kukubira nkubulire wenga alinda ko mpa mu dakika emu kyeŋŋamba esoko deke bali zino nsonga nkulu yesebo nja ompulira right bali mu meeting naye ayinza okuba ayagala kukubira wano madamu ate nze kankubire madamu nja mujjamu ekituufu naye togeza nti ali ku rediyo asisobola gwe beera mukakkamu nze nja mufuna wangi yebaleko nnyabo ompurra nkuwulira naye ng'oyogera mpola kiki oli mulwadde nimulwadde kiki kati mbadde nkubidde wano ku poliisi waliwo omwami gwe tukutte wano n'agamba nti nno bbaawo tubadde twagala tufune omuntu asobola okumweyimirira abadde alina omuntu gwaweese ne bagwa ku akisidenti naye ng'obuzibu akisidenti gye baguddeko ate yatomedde ng'ate aweese omwami gwe mukutte yani omwami gwe tukutte identi yeye wano oba ye Broni oba ye Roni oba Broni wa boda n'atugambye mukubire mukyala wange sebo ndaba erongo namba kuba nze simumanyi sirina wa boda sirinaki tolina wa boda baawo ba mukwano gwo mu mikwano kwega mulimu omukwano nti oba ono mukwano ate okunyamba nti abadde anyamba naye sirina wa munda nnyo anyamba naye ate lwaki atugambye nti nno bbaawo sebe oyo simumanyi amusole kirabika rongo namba it is not a wrong number gwe mukyala Justin sibe kiri sebo Mr. rongo namba sagala ombonyebine ku simu yange wensonyi esimu yansagala kamanyiro omusiru gwe mazi why kugambye oyo ajja kutegeera
kati kigenda kunyookagana naye. Mugenda kunyooka. Kati awo simanyi bwe naamutandika onayingira bwati nga ntandikako. Obwabadde kinambye nti omukubira nga amanyisa kitakojja mujja mu kituufu. Anyooka ki? Sokoleke. Kwoli? Sebo nkubulire. Mama Pius. Oyagala okusiba sagala kamanyiro va kusimya ndi muntu mukulu sagala toddanga mukumanyira ku simu yange owulidde. Mama Pius kumanyira abantu buli omu mumanyira ku uliriza Mama Pius. Kamanyiro kendo manyirira abala owulidde. Uliriza. Gugwengendo siba owulidde oba musiba sina muntu sina. Mama Pius ono katongole mutongole uliriza. Katongole mutongole yakugambye sagala kumacha njiberako ekiro njiberako sagala. Kati Mama Pius uliriza nze katongole nze njogera naawe. Katongole balobosamisana. Balobosamisana. Oya kuliko atwewunga eddogoyo lyemuzunza ulidde. Ani? Unza sagala kamanyiro. Mama Pius uliriza. Gwosaana okusibibwa ulidde sebo. Uliriza. Mpuliriza biki? Kati Mama Pius lwaki obonyabonya omusajja ng'omwendako? Mwendako yali yankuteko? Omwendako n'owa boda boda. Akamanyiro alabya kubona musajja watu tagwana mu gundi. Omusajja wamulogaloga omusajja omusuza wansi. Lwaki omusuza wansi? Oyinza otya okubeera n'omusajja ng'omusuza wansi tokyamukiriza yadde okubala yadde akapapula yadde kakoota k'olupapula tabalaako yadde. Anti teyesobola ate bawo omuntu atamanyi kubala mpapula. Okakasa omusajja akuzaalamu abaana banamu teyesobola. Genda ogamba abeewammwe ezo gendo nze sebo nze omuteeso w'ebusoga sajja ategera tamansamansa bigambo mu bantu. Omuteeso w'ebusoga oli mwenzi. Oli mwenzi. Toddamu okumanyirira omusajja omukulu azibira ebyamaka nga nze bwensirikira ebisoga. Byama. Alajja amanyirire. Ebyama by'okumusuza wansi. Omanje kitegeeza omusajja n'asooba ku saa 8 ogw'ekiro n'omugoba n'asooba ku makya n'omugoba myaka 3 tabala yadde akapapula. Mbuuza omuntu wagoba nti munaye sikyayagala ate mbizi eri abiseseme oba agoba omuntu n'agenda ate mangu ago nti owaaye jangu ngyeko oli mbizi oli abisesemye. Kati olaajanya waki lwaki omulaajanya? Yagoba kati ate era ajanya biki? Yagoba omwendako wafuna abalala. Ajja apima alabe we yakoma. Apima alabe yakoma nga abantu bayisayisawo dda wonna bayonoonayonoonawo dda. Bambi sorry. Mama Pius sonyiwa omusajja. Beera ng'omuntu omukulu mubuuze ensigo wagoba omukazi. Tagobanga kangambye amazima ate yagobanga muli maka gegamu. Yangoza olw'abaala n'otuula beera ng'omusajja musetolingi mutuuze waffe omugambe nti ate tawaayize ebitaaliwo. Kati muulira mugamba akole ki? Adduke emmaka agende. Nze ate nali muganda nze gwe yagamba okuvaawo ate bwe ngambanga era nti Mama tubeere mu maka. Lwaki oyagala owa booda? Wa booda ki? Oyo gwe mbadde nkubuuza. Kati nga ggwe n'otandika okunkubira oyaba musajja mwanyinaze wankubira oyaba musajja ne muganda wange bwankubira oyaba musajja obulyo buba. Kakati gwe emyaka 3 kyogamba gwe osobola okubeerawo singa tewabaluka dda gwe n'otulika n'ofa nga tolina musajja kukwatako. Nga lwaki sibeerawo nga mbaddewo gira emyaka gyonna. Kati ng'obonyaabonya omusajja abe lwaki omusuza wansi? Anti mutuuze ng'omusajja. Ngenda mutuuza njogere naye musonyiwe mukkiriza abaleero olupapula lumu leero. Wafudde katongole gwomusajja oli musajja munne mubuulire okitegedde. Anti kati mukkiriza abaleero olupapula lumu leero. Namugamba agumiikirize ng'omuntu agumiikirize paka ddi mukazi gw'obutemu myaka 3. Nze gwe yagoba nga nagumiikiriza paka tewali bye waagumiikiriza nnyabo gw'olina gy'ogenda neweggwera n'omala ennyontayo. Yankwatirayo. Tugenda kutega katongole ajja kukufuna. Nze banankwata. Kajja kusanze owesoloti nkubuulire nze ate ndi mulala nnyo naye munnaawe olw'ebizinze nyiike zirina ku mutima nze sitalina appetite y'abasajja omusajja oyo amalako appetite. Bambi omusajja bambi muweeko olupapula lumu leero. Amanyi ennaku zinawadde lwaki obeera ng'omuntu nnaku mmeka? Omuwadde ennaku 6. Yazikugambye era zinaatera okuggwako ne mugamba agume. Kati agume ennaku 6 zokka. Namugamba bw'akkiriza bino okwesonyiwa bino byatambuliramu. Ojja kubeerawo wamu ekitegeera. Ebyo byatambuliramu ebya shiriki bibi bitamaka sitaani ayingiramu wakati n'atabula family.
ye kire kyajja kyera bwatabizeemu era tujja kwongera tutabuke tujja kulimba atambula no mushiriki kala ato bwaje obagwe musawo we sebo kujimu weddala limwongere nedda nze ngenda mugamba biveemu tata biveemu gona okolerawa kasenda ku mukaga ziggwako abalayo olumu olupapula lwokka bwe luti amyakulimba anaabala mmeka ate nkubuulire nga gwe musajja munne kankubuulire kino ekisembayo wanaaba akyabitambula mu ffe tebatambulira mu ddogo otambulira omukazi yentaanayo gy'oboonoonya kati mugamba ave byokutambulira omukazi ate nze gwatambulira apateeti y'abantu yeyagisa y'abasajja nabivaako dda era ngumye kati yekitegeeza ngenda kugamba nsooke tukusindikire kakatongole kano kajje then awo omusajja akomewo kakoleki kajje kasooke kakutereeze then awo omusajja alyoka akomewo nze teri gwe njagala kale gwe beera bulungi Zula muno ku BET Fama ekintabuli ky'omuziki. naye omukyala mutuufu omukyala mutuufu omwami yalayika atambulira ennyo mu shiri kati addukidde ki lwaki adduse oluwulidde omukazi nga bamugambye nti nze katongole omusajja adduse emisinde pananga atya omukazi atitira era nedda anti bwanategeera anti kati panange omukazi kyayogera kituufu tasoboka omukyala kyaliko kituufu ayinza nokubona kati bubali eri mutawaanya kati wuyo amunonyeza masabo omusajja okuloga omukazi akwagali kiba kiki kyeŋŋamba ekyo kyenagambira negamba bale abasajja mutuyambe omuze mugutulekere gwali gwaffe kuva dda mutwesonyiwe tuloge byaffe mutwagale